omwami ali eyo ng'omala mangu. Simanya mba naakayingira n'ensamula. Simanya ate kaakati n'otandika okweraliikirira ku sayizi. Bana enjala mbabuulire kino abasajja. Nze nno ndowooza ebintu by'okubeera nga mulowooza nnyo ku sayizi. Nakolako dda vidiyo nga njogera ku nsonga eno. Nga mulowooza nnyo ku sayizi tubireke. Kubanga mulaba sayizi eyo. Nze bwe bandeetera abasajja babiri ne baŋŋamba nti omusajja atalina maanyi ga kisajja n'omusajja alina akasolo akatini olondako ani. Nondako alina akasolo akatini kubanga ye akayina ate kakola. Kasate kabanga ka bebi. Nkalondako. Naye mufokasinze nnyo ku ddagala lya kugeza senga omukira gwange. That is, I feel like nti oba ekyo kibeeranga gwe omuntu okubanga tewekkiririzaamu. Tekirina ku mukyala gwe weegatta naye oba tekiri ku bakyala be mwegatta nabo. But kiri ku ggwe. You feel like you are not confident in your own body. Okikiringa omukazi atalina nfuli n'atandika ozzeraliikirako ne zimubuza n'amazzi. Mulekerawo okubeera nga munoonya nnyo. Kirungi okugezaako bwe kaba nga katini. Naye sooka ofeeyo nnyo kubeera ng'olongoosa omubiri gwo. Tobuukira bayagula, tobuukira bino birubalula, tokola otya. Eddagala gye liri nga balitunda basenga ab'enjawulo. Nze nabagamba nze nkakasa nti teri muntu ajja n'atunda ddagala mwaka gumu 2-3 nga products ze tezikola. Banaye tekisoboka. Nga ye talina review nayo nnungi ku page naye ng'akyatunda. Tekisoboka. Omuntu kitegeeza birinza okuba gwe tebikoledde naye kitegeeza nti tebikola. Ate ebigaana okukolera emibiri gyaffe gya njawulo ng'onoonya omulala. Mufe ku mibiri gyammwe nammwe abakyala. Mulekerawo okubeera ng'omusajja oyagala yaba yeetobako yekka nawe kikuyamba. I know kale ffe obwagazi bwaffe si bungi osobola okusavaivinga bw'oba tolina kasagazi nga tolina na bwagazi osobola okwebeererawo nga tolina buzibu. Naye ate abasajja bo munnange tulina obbasaasira nti ye musajja wattu bw'abanga yadde tayima era ajja kuwulira nti obwetaavu abuyina yadde takola ki tamalaako. Ayima era akiraba nti buyimye naye ng'akimanyi bwenkateera mu magulu g'omukazi oba wennyingidda bwe nti wekagenda okugwira. Omukazi oba osobola omunoonyeza akasente nawe n'omuteekamu ku ssente. Ebiwandigambe nti nti omusajja wange kamugulire ekirabo bakankola bwe nti genda omunoonyeza eddagala samba ensiko nsomesa wano eddagala ery'amaanyi g'ekisajja eddagala eryongeza ku maanyi eryoza mu mubiri. Abasajja buli bw'obeera nti no simanya nze omukazi bwe mukwatako bwe nti nga nnyima ate bwe muzina ate bwengwa ate bwenkola ki ate naye ekirala kye njagala twogereko. Bino bye muzina emma n'akapaalo bibamalamu amaanyi n'omala n'ogamba mbuno siina maanyi ga kisajja naye ng'ate amaanyi ogayina bati ozina bubiri. Tosobola kuzina mukazi kafubutuku okuva bwe wanyingidde nga tulinga abali ku mpaka nti oli kudduka ani asookayo n'omaliriza okunnabako eddakiika zonga 2 oba 15 naye nga zaakumukumu teweeweeza teweewummuza tokyusa ku sayiro kwegamba olinga nzinira ku pressure. Bw'omaliriza okukola ekyo n'osuubira omukazi ono okubeera n'oweesuubira nti omubiri gwo bw'ogwa ogenda kuddamu nsituke. Olwo njogeraku mmwe abawuza nti no bwengwa ndwawo nnyo okuddamu nsituka. Okwepimpina kukutula omubiri gw'omuntu oba gwa mukazi. Omanye lwaki omukazi amala okusamula n'abeerawo nga yenna talina maanyi nga yenna awulira emirembe? Because omubiri gwe babeera bagukutudde. Obeera ng'omuntu ava okudduka olugendo oluwanvu n'obaako w'otuula bw'oti ng'okkakkanye bulungi nnyo bw'otyo bw'obeera n'omusajja bw'abeera nti okutuka omubiri gwonna ne gukuluma omubiri gwonna kale ne guggwamu amaanyi gulinza obutakuluma naye guggwamu amaanyi kubanga okozesa maanyi okubeera ng'ozina omukazi. Osobola otya okukuuma amaanyi go mu mubiri n'obeera nti ne luuto ey'okubiri osobola ogizina ne luuto ey'okusatu osobola ogizina oba oluusi ne luuto ey'okuna osobola ogitambula. Kisinziira ku mubiri gwo. Oli musajja luyongoyongo naawe okimanyi mu byaddala mu bino ebya bulijjo. Weemanye nti nange sina maanyi bulungi nze. Kusitula bizitowa ekifuba ekyange tekibisobola. Owooza ekifuba kyo tekisobola kusitula bizitowa. Naye omukazi omutadde mu commissionary olinga ali mu kkuba pressure. Gw'olowooza ekifuba era ekikyo tekikoowa. Kyokka ng'ogamba tekisobola situla biki bizitowa. Owooza nze munnange nze sisobola kutambula lugendo olwo luwanvu nnyo. Naye wenna olinga jjukira obeera ng'akuba pressure up. Okozesa emikono, okozesa amagulu, okozesa ekiwato, okozesa omugongo ate okozesa ekifuba kyo. Omubiri gwo gwonna actually ebisambi bino bimanyi n'okubaluma okozesa ebisambi. Naye weerabidde nti ekintu ky'okola kikudraininga ate oyagala okikole kafubutuko. Omukyala muzine mpola mpola. Bw'omuzine mpola mpola amaanyi go oba tokozesa mangi. Mumanyi bano abaddusi waliwo omuddusi asobola otandika nga adduka mpola banne ne bafubutuka ne bamulekera ne mumulaba nti ali mabega.
kati ye tactic ye weeriwe wano nti asooka n'abaleka ne mukozesa amaanyi gammwe ogenda okwagala nga ne line finish line ogirengera yiiri wali naye ng'oyabise ng'oyabise nga tokyasobola kudda nga n'amagulu gakankana bwe gati tokyasobola kweyongerayo naye kati ye kyakola bw'atandika mpola mpola eri nga n'atera okumala ng'alyoka asumulula wamu omusinde awo aba agenda kudduka 10 naawe otye atuukire ddala bulungi nnyo kati naawe omusajja bw'otyo bw'olina okubeera ng'ozina omukazi bw'ofa obutuka ennyo amaanyi gaggwamu so omu ne mudda onowooza siina maanyi ga kisajja semusenga nze nkuba kamu sidda ngulu ate okudda engulu paka nca ddala ddala onadda otya engulu ng'omubiri gwonna guyebye gulina okuba nga gusigalamuko kutwanye kw'onaatandikira kitegeeza zina mpola then omale olyoka odduka ekikumu ekyo omale ate owummulemu waliwo abantu abalina amaanyi ng'asobola okuyunga abo baba n'amaanyi gaabwe mu mibiri gyabwe tolinza beeteekerako tolinza beebalirako naye gwe weesaasire aba mulina ebirwadde byammwe bipuleesha simanya nina sukaali simanya nina obulwadde bw'omutima omubiri munafu nga gusinziira ku bulwadde obwo bwe gulina naye togubaliridde oyagala ogukozesa ng'olinga ga mu mubiri gw'okozesa mulamu nnyo era gulina buli kimu watudda ku by'okwekera enzinga oba ebyokulongoosa emisuwa gyammwe mufudde nnyo ku nsonga y'okugeza akasolo sigambye nti kibi naye sooka ofe nnyo ku nsonga zaaki z'amaanyi ze nkugambye oba nsimbirawo abasajja babiri ne bagamba ono takakola ono kakola naye kati olonda waani naawe gwe omukazi ali eyo olonda waani kale naawe omusajja nga gwe mukazi weeteekeko mu bigere byange olondaani era naawe gamba wange kangende n'oli ate kati ono ali kugasa ddi tewoli kyalisobola kukolera naye onaasobola okutakulako awo kungulu n'akantu ke kale wamma ne mugira n'omanya nti kale yadde naye ndi yadde k'omwa mu by'omweru okitegeera mukwano gwange so mulina okubeera nga mwegendereza oba mulina okubeera nga mwefaako n'abakyala babafeeko noonya eddagala ly'obwagazi nga tonnanyonya ligezza akasolo kajjagajja naye nga kalebera gwe bagambe mbu buli alina akanene oba buli alina akawanvu yamalako gye bali nga babulina nga kanene kamufuukira ekizibu ate akasolo akanene nga kalebera kanyinza anti kaba kanene kalebera bw'okinyiganyiga nti olina okukanyiganyiga bw'oti okukayingiza okanyiga ng'akakutte mu makansi oba ng'akatuga nga bw'oyingizaako kitundu ky'oyingiza bw'oti kugamba okanyingiza lufuuka olutalo naye wakaba nga kasaamusaamu nga si kanene okukayingiza kyangu nnyo naye wano wamu osiitaana nako so mwefeeko munoonye eddagala erisobola okulongoosa ku misuwa gyammwe osobola otandikira ku ddagala ettini n'ogenda ng'oyongerako nabagamba kamunya alongoosa emisuwa osobola n'okufunayo embaluka kyonna ky'ofunye n'onywako egundi emirandira gy'eppaapaali essajja gikola obwagazi girongoosa emisuwa omulondo ogwo omulondo singa mugula na gwansano ne gubeerawo ewaka nga waka weeguli omukazi anywako naawe onywako abantu badda nabagamba bo babeeranga n'abakazi baabwe bameka nga babasobola lwaki kubanga bo byebintu bye babeerangamu ekiwogo ng'akwata kiramba n'amegeta n'asiibayo ku lubimbi ng'alima nga okwo okulima okwo kwennyini ng'eringa exercise ffe tusiiba mu ofiisi ng'otudde oli mabega wa kompyuta onyiga n'ogenda okuba ng'omugongo gukuluma okooya amagulu gakuluma obwedde otudde jukira entambula y'omusaayi kyeba kyekimu ng'ey'omuntu obwedde ayimiridde omuntu akola exercise dduka ddeeno ddeeri omuntu alima atuula mu dduuka mba naakatuula n'ensituka embiri gyaffe tegibeera kyekimu mubeere bulungi omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo